nali nakakiiko akakulira abeebugunzi ku ssomero nze nga sinywa guteese naye byonna nabireka mabega sikyateeka maanyi ku nsi anti tomalaako okitegedde bwe baatuuka okujja okugoba ffenna naalumanya ne saalumanya tuli mu gundi egenda okukola ebibuuzo okitegeera awo nentaataganyizibwamuko mu misomo kwagala kati sikyabyensanya nansi buli kintu olaba bulabi ng'onda buki bugonzi nze nfukamira nkaaba okukaba kwokaaba bane bagambye ne mukomesa nga yabeshawa akaaba nze nkaaba nganatandikawo gundi association yokaaba yes naye bannaffe nga musobola tupangisa tugenda tukaabe waliwo afiiriddwa tukaaba okusinziira omufu kati gwe babaka mu kitundu lwaki anti omuntu ayinza ogamba ofudde mazzi nti wamiza amazzi bodeyo obabaka mu kitundu mukyaba abaawo mu 5 mwanvu wansi munenenene alya mutwala 5 tulamula omulambo okusinziira haiti yago omwana omuto osotuwa 10 naffe tusaakira singa obanga okolaganye naffe okumala ebbanga eddene ngoze ofiirwa n'otuyita tujja tegekawo kebayita bonanza pulira ate abapangise nawe mwoli anti nze ngenda kubeera nga nze nkwira association kati mulimu eyokukaba mulimu nakupangisa ng'ogenda nga mwefulanga otupangisa waliwo n'abantu nga abagagga babeerawo abo nga they don't have those tears kitegeera kubanga ekyewuunyisa kiri kimu olowooza mbu omuntu bw'afa bano abakaaba bakabalwa kuba nti abaafudde nedda gutokola nga research ne weebuuza lwaki ku bagagga tebakaaba ku nnyimba ezaabwe ate ku z'abaavu ne bakaaba mu nsi omuntu waafa kababeere baana bo tebakaaba lwakuba nti bavudde ku maaso bakaaba banakuwalira pain gye bagenda okuyitamu ku ebyo bye badde obaba nga tokyaliwo taata yabadde atuweera ajja wegenza bannamwandu b'abaavu omwami wange afudde bannange ennyumba ffe tugenda kuddaba bannange tugenda kufa obwemage sukulu fiizi bwa baana bange mwana wange mutyaba bannange anziza agenda kusomerawo bannange bibakaaba takaaba nti omwami wange andeseewo bakaaba kozi bagenda kusigala basafaringa kati abagagga bo lwaki ku nnyimba ezo tulako maziga ogenda okufa nga omugagga yakola enteekateeka abaana bagenda omugagga tukana okufa ne balinda abaana bali mu Amerika bajje wano balyoke baziike okitegedde omuntu ava mu Amerika amala ennaku nga 2-3 okulandinga waneeno omulambo baguteekamu eddagala guli awo bagupulizaabinzi ow'omwavu olina okufa ne bakuziikirawo ani agenda okuliisa abantu obuugi n'akatogo okumala ennaku 4 taliiwo sente zandiweeredde abaana baziriiseemu abakatogo abantu kolumbi kubanga abantu basuubiza ne batalabirira abaana ne batalabirira ze bana bashawa Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple. Bikanyamba dine pink. Sandike? Dag. Kale bannange, hi lovelies. Tutandise. Tetumala kwetegeka. Nga bali ku TV nga tukalaba tusi. Wenyanjule. Nkwanjula bulungi. Wakati gwe nkwanjula ntya shower. Shower 3 phase. Lwaki wayita 3 phase? Waliwo 1 phase yalwa. Ani kati 3 phase amasanyalaze nina mangi. Amasanze ga 3 phase. Gwa tapping, buli tappinga ku gwe. Buli tappinga kunze, buli tappinga kunze. I'm the trend. Mbwera I'm the trend center. Banange mnene nalaba comments awo shower. Ne bangamba nkukomyewo ebya serious. Ebyaddala. Yes, njakula. Abantu basima empedeza. Bati wali batategeera bye twayogerako. Ndowooza. Akaboozi ka mobile money abantu bakataputa lwawo. Tebakategeera bulungi. Abamu tebakategeera. Kati ne bolo ne abagamba abala ne bagamba bambali 28 ba virgin gwako agwa mwaka gumu gwoka 21. Nze nagamba. Ono no wa 20 ngagamba naye virgin asobola okujja naye kirala nga bakubuuza opima otya onaategeera otya nti no virgin olina thermometer. Nina akuuma. Kakebera. Nina akuuma kakebera naye nagamba. Bw'oba ng'oli kw'emyaka egikanda b'emyaka from 16 from 18 to 21 ng'oli virgin jangu naye babeera 10 emitwalo agaga
Anana. Ngali virgin nemala mukebera. Ate abalina okujja mu kamera na confirming. Teri. Shawa chimanyi waliwo n'abantu abali mu 30s nga ba virgin. Nga mu sister. Nga yakowa. Sizibu blaza. Kati nganze. Tosobola. No, right now siri. No, right now siri, but zina jijjako like awo mu late 20s. Tosobola kuba. Tosobola kati kankubulire. Baby ulida. Zero newayo. Ulida. Experience je nina nsobola okutunulira bwenti ne mmanya emyaka gya luzingira ko virginity yo. So ko mbuyire mwali nedda mwali mubeera mu butoba mwenga mukola. Wakulirawa. Ngambe ekifunti machinje munyonyo wa mwakulira wakulirawa. Side ze nakasero. Ngamupangisa nga maka. Byali bya government. Ngata musasula rent nga wamu. Yep. Ngobeera ne bazadde bo bombi. Yes. Mama ne taata. Yes. Wasomera wa. Mukambwe. Mukibuga muno Bativale Kitante bibo. Bativale Kitante. You lost your virginity at. Ngenda kutebe myaka ngamba toji bajejo okirize sagala yo bakani. No sinta kulimba. You lost your virginity at leka mpengalo. Later. Mboko mbola olabira ku ngalo. Maso. Ngarotemya. Right now ine myaka myaka. Ndipo ali 30 so azikugamba myaka me. Koyagala kunkola ki? You lost your virginity at 19. Moskolo bus. It's a lie. Aleka nkubulire. Bangamba nnyo abakyala bobo nazo omwana ebiseera ebisinga ko zino virginity z'abaana ezimu lwaki nkugamba nti batono nnyo wano % abali nga bali virgin n'abamu virginity bagiruzinga ku myaka 2 myezi 4 myezi 3. Nawe. Yes. Omwana make research. Myaka omwana w'emyezi 3 asobola okuvaako embuzi ye. How? Abazadde mulina omuzinga munaaza abaana ab'obuwala. Mukwata engalo zino eno n'omutawaaza n'amaanyi omwana embuzi eviiraka. Zinakawa y'abaana aba n'avaako embuzi yawo mu byokusaaga nga mama we yabadde amunaaza. Banna. Kati n'oyo ogenda okumusanga nga takola ki? Nga talina wabula kati just aba avuddeko amata gabako gundi wegaba gabaka olububi. Yaba avuddeko olwo. Sero nasiga zacho. Bojja gwe nga gwe. Kati ogenda okutuuka nga lulwa akola ki? Olwavaako. Yaba amu ne kapain akatonotono. Oshegedde tabangoona atajiranga kuddala noona abati yavaako bulungi naye nga yavaako luli olububi ate nga mama yagimejjirako. Naye kamusawo kyabasajja temwagala ba virgins. Ate nga I have a feeling omukazi ng'oyo oba omwagala nnyo. Nani kisinziira kati kisinziira abasajja kika ki. Kati wali abasajja nze njagala nnyo omukazi nga ali virgin. Ne nkonfaminga nti nze mmugjeeko. Okitegedde nze nagamba nze bwe nzijja wano eno twambule kunywa juice ne musanga ngali bwate simunywa. Baina mutabula walinga ndaba nenkola ki ndale tupe kiri fresh kati wacha asije tebagala bakazi baina mbuzi batawanya omukazi alina mbuzi atawanya ate kisinzira tribe ki n'omugwako nga mutolo bogenda kukola emirimu batawanya mirimu kyejo jogenda okukola andi okujja okumukwatako muno bati buli omu abanenje nyogeze abanenyenyogeze omukwatako eno bwoti nga yeegire okitegere osomumalako essaawa ezi nga tonnayingira yes ng'oli mu kwegayirira nga n'ofukamira nze nafukamirako nenkaaba n'amaziga bagamba bambi okaaba bambi nze nkaaba wekiba kyetagisa tagali wala gange tagali wala ngasagala tereka kale ndi muntu atagala tereka pain omuntu bwakukyaba ng'okaaba n'ekinsanyusiza nkaaba omanyi omuntu atagala tereka pain by the way ngamba nnyo abantu ebiseera ebisinga okwagala okukulaakulana tositereka busungu totereka ttimu. Really yes totereka busungu agwe tokitereka kiwoshinga awe tolina kubeera mukwano gwe omusonyi abusi nkyotegeeza sigamba abantu butabeera na mikwano kubanga even much people are bad people are good still twetaaga abantu ate era buli muntu mulungi ate era buli muntu mubi okusinziira wa. Okategedde for example kankugambe kintu muntu mulungi ate buli muntu mubi okusinziira it depends where and when nzija okimanyi inze katika newireko example bwe nali ntandika okunoonya sente nalina mukwano gwange yanjigiriza ebyokukanika printers era nze ndi professional mechanic wa printers naye saazisoma nti nagenda mu ssomero nalina mukwano gwange nga lwasikola siina mulimu nansembeza nanjigiriza okukanika printers nenziiga bulungi bamuyita mutebi ntandika okukola nga mpa buli kye neetaaga ng'oyinza ogamba brother wange okitegedde naye one time
twali tuli mu covid mu covid wakati nga mpadde sente obwenga bampa sente tukisanga nga takyalina ayina obuvunanyizibwa ayina abaana ayina bazadde be byonna bali ku ye kati natukisanga nga takyasobola nange kukola ki kumpa ate nenzija nfuna ekizibu ng'ate gwe ntunuulidde okukola ki okukimalira ate nga naye takola ki takyakola kati ayina essomero lyali akolako ebisinga baliyita Masindi Modo nga bamuteresa printer busy habuzini nnene agitereke covid wagwa agize alyoka agikole olwokuba yali talina space wakawowe n'agiwanze wanze nali mpangisa kasinga olumu nga sirinamu bintu mashini wagimpa nenjiterekawo nintuka ekiseera nga obwavu bunnuma jukira mukwano gwange wuliriza gayo buli muntu mulungi ate buli muntu mubi nintuka ekiseera nga obwavu bunnuma mukadde wange mulwadde gamba mutebi mama wange mulwadde walayi nga nkimanyi wabayi n'abasobola kukola ki asobola okuwa nga talina nga tagaanye nga takola ki nga talina nenoonya plan neŋŋamba omanyi kankwateko kikava kinene kya printer nkitene spare bwe tunaddirayo njaba nfunye spare gwenzizaawo sina kingi ofuna sente nkole ki nakwata kikava nga nkitunda emitwalo aga nga nzijanjaba mukadde maama tezimala addamu ababubi nnyo ojjukira covid abantu tebalina kyakulya ate ntemako paati endala mashini namaliza nga yonna ngitene mu spare okategedde mashini yeggwawo yonna eyamukwano gwo muwagikanike kitegeeza siyiye kitegeeza nfuusa omuntu omubi right now gyali kubanga bwe nakola ekyo nakikola si mu mbeera nti ndala munyigiriza nakikola kwetaasa ng'ate njaba nfunye sente saazifuna namukosa era nanyiga nankyawa nanyiga n'aba disappointed ku byali ankoledde kitegeeza nali mubi nze mu kaseera ako ate nga saali mubi. You getting my point? Era nakola nnyo okulaba nga nze nfuna sente enzizeewo eziri worth mu kintu ekyo wabula damage zinnamulekera nga newankubadde namuwa sente ezikizaawo eri ku Masindi Modo gye yali okanika amugoba kati n'agenda afunamu ku buntu awo okudda emabega naye nga bonna buva ku mashini eri gye nakola ki n'aluzinga emirimu n'akola ki kati nze nfuna sente malubizaawo naye nga tekikyakola ki kati one time scenario yemu nange ate ntuukako nange wabaawo omuntu gwenteresa ebyange nga we kitambudde nange bwe kyatuukawo naye n'abitunda bwe nali ngenda okureactinga eri omuntu oyo nasooka nentulaba nti sometimes nze nayiga sisalawo nga nsanyuse sisalawo nga nyiizi nasooka nentabukawo naye nga sinakumwataakingako oli naye mba ngenda okukuba essimu bwenti njogera ebisingawo ebinene nenzijukira nengamba mutebi yalina mashini ye naginteresa nenjitunda teyansiba teyankola waati nengamba nedda kati maybe Katonda oba asasudde kino in one way or the other mu bulamu bw'ensi muneeno ekikutukako lwaliro kirina ensonga lwaki kizze beit kirungi beit kibi kati nange eyo pain yantuukako kategedde ate nange nendekera damages naye ate nze oli saamunyiigira kozi namanya nti oluusi buli ekibaawo n'omubbi agenda okubba nga there is a reason. Okategedde so wamusonyiwa oyo omuntu namusonyiwa nze samukira nasimu kumwataakinga naye netaddanga kugamba wakwata sente ye teyanziriza kati ate ye kyakola teyakola ki naye nze mutima gwange nakireka lwansonga nalaba nagamba there is something ekihappeninga okategedde buli muntu mulungi ate era buli muntu mubi at a certain right now tukola babiri wanene Doreen tufuna abantu gasaba je Doreen mukolerere singa bukera ku macha netwawukana nenkola something bad to you nze nsogenda nga celebrating nekisobola okudda nange gyendi okategedde nawe nekikukosa inwanwe lyada newobanga gwa kinkoze no proving abantu nti goli mutuufu era kimane kijja mu ngeri endala kati buli kimwe kibawo mu bulamu bw'ensi nze nakitwala nti kibawo by fate kiba n'ensonga n'okiba ng'oyambye omuntu n'akukola ebibi ebisembayo wabaawo ensonga naye Katonda bajja kusasuliramu mu bulungi oba mu bubi okategedde so toddanga onogamba mbu ogundi mubi naawe osobbanga oli mubi okategedde bulungi for example kati mwenga mu abakyala osobola okudda ku musajja mu myaka gyawo ng'ovubuka n'okuula buli kitonde ekisajja n'okuula nga gwe waakabi ebo boolaba mu myaka gikivubuka nga yakola yebaka n'oli mu bukadde nga lyawo nakyeyombekedde talina musajja ate nga yeyeekwanira abasajja olwo asasula kiri eri beyakuula bonna beyakula bonna bakazi bosanga bakulu nga baagala bwana buto
kiva kwekyo anti nkugamba nti tomanya most cases most cases okitegeera bino ebintu byensi bitambula na omwana wajja bata nature asikwondeye one day one time yagamba nti tolwanyi nsitogiteekako maanyi tolwanyisa nze sirwanyisa butonde nze mwezijja nenkukona nega Madrid nkwagala ninkulaba nga mpushinga naye nga ndaba biti twampa momenta ndaba kiri side emu sikaka okita nze seegayirira susu Nana eshawe ekigambo kyoyogedde bannange kale seegayirira animal nze ojegayirira nomukwano nga byakolaba okaaba nga just mu conversation n'okaba n'ofukamira sikabira animo so kabira ebirala ndajja ewaka ng'obadde omwetegekedde mpira abavubuka mbuno kibanyiiza nnyo ya naye nkugamba kuba nange nabikolako edda nze nga bwemba ngambe ngenda kujja kukyalira shawa bannange siganye waliwo mwemba nga njagala kulaba gwe oba njagala tukadolinga kundaba ndi mulwadde no si mulwadde nisinze lwaki ogende njagala kumulaba mulwadde spending time fenna waliwo omwali yankwirako essimu ade nagamba Shawa I want to see but I want us to make cuddling nze nga simake cuddling sikimanyi nengenda kuggona n'ekisaakinga nga mama mwekutte wemuti kati nze namanya bumanya waba kyayagala ekyo tuba tulina okukola ki okusampina ati tugenda okwekwatamu n'akabugumu tumaye tusampine nga mugamba jangu my brother Salia omwana yalina ngamba I didn't mean this I said I want cuddling I told you Esawa zali mwenda gwa kiro ne mugamba out of my house. Nawe nedda. Blood nze tosaa kuntekamu eyo mobo bulumi nesobola ngankola bakawo saa zali mwenda ne mugamba gifulumi. Niwa wa transport. Ate wachi. Zina lina mulese. Mugamba kwate nyumba yangu ogifulumi. Yes Shawa. Lwaki ofutu enkera yandikyusizza obwongo bwe. Antifa abasajja. Ne mu Busiraamu eddiini gye nzikiririzaamu. Musango okubanga nze njagadde n'otampa. Yes. Mama musangu andi katuyagala nkole ki ndi ekisiyaga ekiso jukira sex is in the mind right osobola kutuninga mind yo no kivaako kazi ne kuba ready batugamba ntugamba nti newo badde ogenda kwa ekintu kyasobola okuyimiriza swala baga teri kintu musirame teri kintu kirina kuyimiriku ku stopping from playing mbutule mu interview no buno nga sawa za swala I cut the interview ninga nsala naye batugamba singo goba mukyala wange nenjagala nga sawa ya swala soko nzijemu okimanyize eno ndoza muri banja olunze bino gwalo boyfriend edda nga nkyali kozi muvubuka nga nebaka naye like almost nga kungatala nga twali kiriwo kado yangamba gojanga I can show you anga bya mirundi ebiri ate yantawanya for the 5 times bya mirundi ebiri asoko kubanga yali akupima kali ka interview ketwako negama nti omuvubuka yatereka omwale emyezi ebi esatu ekiba si kyekyo nga yali tali fit kati nze Shawa onkonako ni wano bulungi ka distance ke tulimu kano Shawa ndakubabira asibako byoyogeza lero ebyaddala kano ka distance ke tulimu gende eri singo badoso wano kotako wano Shawa wansala no ulira okategeka kyonda kubira ate mu byagala bwe tujja obuzi oze kunda okulaba Shawa kubira simu nongamba nja kulako nze nkubuuza because kati nze unatoka sichegayirira ojja kundabako in which way are we going to have fun kati bangamba just to see you don't come over I will let you know when I'm free ate no sirika nensirika sinza kutasawa zange nyamu lunaku mbu you've come for cuddling saa kwata piro nenkadoling fedde china ebite bikola neba nage generation eno naye ate njawo kutegeza baganda bange abasajja baba abalinzi egenderize ekyate na abawala nache naguddekaawo simbu gye nakobira era by the story gye banengena okubuza nti wangu simu awo ng'ogamba bannange ddewe ni kyenguddeko nafuna omuwala netubeera mu relationship osegere bwetubeera somululo oyiwe mu glass mu glass bwetubeera mu relationship netwawukanamu for a period of 5 to 6 months noddayo emabega nenzirayo emabega era kadda nyuma kasa mbimanyi ebintu ebyo kati one day mba ndi mukutaawa nenkwata essimu nenzijjamu beti Aisha fulani yabona ndi busy nemugwako nemukubira nakkiriza najja kumba ninako ekisungu naye teyandaga
ye yagamba it's okay ngajja nangamba tugenda ko nimugambe ka tugende wananga tambuleko mu bala tunonye bala zonna nga zinfu teri kaddako nimuga tugende waka tunyire waka nengula bottle yali ayagala nenjiteeka awo ntandika okunywa tumala okunywa angamba not touching me konze it is okay olira ne bakamuntebe yagenda muki abaya kajuko atamaze okuchokoochenga tamidde abaya kagenda mu kisenge nazuka nangamba jangu tugende fenna twebake tweyambula tusigala bukunya fenna nga yetu akola ki ngayo twazalibwa kati awo of course okimanyi nina lingumye mu kyali mu ngoyi tumaze okweyambula njala kushaba steakinga mugenda ko bwintu njala kumukwata kumwana ku bindulu Allahu akbar na ku bindulu mu nyumba nagamba njala mu rapinga nako yantata wesimu nagamba njagala mu rapinga tuli mu njaba sawa ziri mu 10 za kiro nakwata chupa najinka sukira none bo wanene usobola kulaga wanene nakwata chupa najinka sukira nenewoma mukugira bweto okwata kagunne kansala banna mubuza chichi nze ndowoza atamidda ndidde syrup esooka neyo kubiri ndola embere getabuse ayasiza TV yange nga negeira mu kisenge nakubira police ngabaga nenze mukuba police sakubira police nagwe nakubira chaliwa nenge linda gandi kunkubira ani na panikinga ngamba jangu tuimalirize nze just wala jagenza mugwako omuwala ngo atandika konzijukiza byena mukoledda yali yabitereka alinda wali nesasuliza ate nakogera ko ngamba nti munsi omukipe kyasinze okuba kimalirivu ye mukazi yantereke ebbanga lya myezi 6 nga anonya najja mpeeko ankoleko antuseeko obulabi okategedde awe nkugambira ati nze seegayirira animo wenda bange ekintu nkisika tekijja nga nkola ki nga nkita yes nekira mudwa kila mudu yino tata yokugenda yagenda tata bate yakuba bisimu biki yalimira mu njuya ngava musama enda togwenkera ogwemisana nangamba nzinjala kumugamba njagenda kwa nangamba nzinva musawa mwenda nokuloti nimuleka bayo malo mukyala njoleze engoye namugamba we waba avaawo gala ebisimu zambisanga nawe naye muganda wange kasafulu mabo ati simu delete boloko byonna mulundi yogo sikyesengeza akadda nyumba kadda tobola bateera bakazi abeeru saagala yali mweru yagala kala njeru sebalina mu mukisa nano gena sembayo kubera naye yali mweru nze nga ndowooza alina mugabe ono wansi kumbe gundi yali kisipi kyanyamba nali nnyamba eddala waliwo omukazi gw'osanga ne mugaba n'asukka kumbe kisipi waliwo omukazi gw'osanga tunedda tugedde mu mazima ebintu ebikuba muno eno bwe biti nebigana eno bonge eno gwoba oyina mazima kana kati mugaba kunanga waliwo abantu kabalina mugaba nga mungi nze omungi antiisa kiraka jasi kiri mu mutwe gwo mugaba ulo n'abasajja balina mugaba nga musajja naddala bana banene n'abasinga osaaga ng'alina mugaba kyawaliwo kinalabye ku gundi ku tiktok agenda eri ku tiktok omuvubuka nga gwe ng'akutte essimu recording omukazi agamba ndeyada mugamba oba agenda afuluma omukazi omwana agende ng'agamba sigena va wano nze yakuzimba gamba ng'akwata essimu ng'agamba bino ebiri mbuno bino na TV biki omuwala omulenzi ng'amugamba kiki kye wateeka ku ssente zo yo bwala ng'agamba sigena fuluma nze yakuzimba kati kyenjagala okubuuza kati naisha muwemba nga katugambe nga nakusanga netanako okunkwana ng'oli mu karuumu kamu bwe kati netuva netugera mu ruumu ebbiri nekuyaba netugula ne TV okay kale saateeka ku ssente n'ogula TV nekulaba ng'ogula sofa obula mutanza okuteera kati ng'oyagala kungoba nange mba nakuzimba anti kati kankubuuza gwe oba wanzimba otya nga ku ebyo byonna bitukoze tekuliiko ssente kubeererawo n'amagezi gange agatya kyobulaba nze ndikola nnyo mukama ansaasire nfune ssente kati wano nze wendi tolina kyogenda kujja kuŋŋamba gwe omukazi nti onzimbye bw'oba osanze ndi mu nnyumba yakabi onsanze ngisasula onsanze sitambuza bigere n'emmotoka yange nina fanica wange n'ebirala mu nnyumba wenkufuna ntufunamu obutakkaanya ogenda nampala eyo awo kikyoba onzimbye era abakazi abakanyira abasajja mbu nakuzimba beebo nga atandikira mu nnaku nze abakazi bonna binayagala eri emabega sibibala wabula mbeebaza okumpaako bambi kyanufukamira wallahi no true story webaza okuwa nze neebaza abakazi bonna abampako mu myaka nga 5 emabega
wallahi abantu abo batubeereddewo ebyaddala batubeereddewo nze nalina abaana abaali bambeererawo nga newe basimuwadde ssente ajja n'akola ki najja n'ayoza olusi n'aba mama wadde njagadde eri mulimu n'abakazi abakulu nze nalina ekikazi kyange ekitunda emmere ekyakatugu nga kimbeererawo nga sisula njala nsudde bizinensi z'abakazi b'emmere anti olunkwana nga kasita tubeera mu mukwano bwe tuti nga leero mmala okulya Bashiri nga gyalya Zaifa nga gyalya mama Benja bizinensi yagwira mu yanja twekwanawo nga mu November December nga bamugobye mu kifo nga buli kanako emmere gy'oyagala anti nga nsula mikwano gyange gyonna abakipusaawo mu Kirinnya Bego tewali yasigaza mulimu mukwana n'aba drinks nze nakwananga kusinziira nga onagamba nti mu bulamu weetaaga obeera n'omukwano gwo nga dokita in case olwaziza omwana n'omuddusaayo olina mukwano gwo mu security agency bansibye bankoze bati n'okola ki kati ffe emyaka gyange 5 emabega nali nakola strategy nga nkwana abakazi okusinziira bwe manja gadde okulya ku chips ngenda Kirinnya Bego eyo nina Yamina bwe manja kulya Katogo nina waneeno Nateete oyo nambeererawo bwe mbanja okukola bwenti ngenda ano n'oyo n'akola ki okufukamira okupemfukamidde ngamba nti bambi bamaama mwenna abatubeererawo ekyamazima waliwo wobeera Doreen ngolaba abantu bakuyamba buyambi olaba ne kati nkyali musiiwufu kituufu nno bambi ate tokikkaatiriza olaba nkyali musiiwufu just kalina katandikiriza okuvaako olugundi olwo mpola mpola sinnatuukayo nange kati kubamu akafaananyi nze bwe ndi mu myaka 10 nali nti emabega naye bwe nali ndya nga nnyo n'okukomba n'enkomba nkugambidde nti bambi bamaama mutubeereddewo mwebale okwebaza kikulu kirungi ekyo kikulu naye kati abo nsaa kubasiima in case nga bugambye nti omukazi agamba nti wambeererawo singa mba nkyali naawe nga nkulinamu ekyenda that is omwana olina ensonga okwogera nenze omukazi netubeera ffenna emyaka 2 nga temuli mwana yadde oba tolina kyombeereddewo omukazi kyasobola okuloa konse ekyobugagga ekisembayo ku mwana yes mwana tosegeza kugwe taba na x kumbi nze omukazi bwe sirina mwana taba x obeera waayi kubanga ennaku zino bwerangira dozolayo ebigenda ku social media berangira yes obeera abasajja bemmulabe nga balangira obuntu bwammwe obuki mutebuwera ebyo kati nze nabimanyira by the way kati nakutegeeza yes nze omukazi wakerayo ku makya navayo n'agamba abadde tamalaako nakasiso ke katono biki nga nsooka nkubuuza maze naawe ebbanga ki emyaka 2 obadde ng'olinda ki okugenda ye wemba simalaako nzaawo wemba nsobodde si lutalo nze nga mbeera naye ngo nga mambo gwe tonnamala nze mmazi binawe genda weeyi nze byo tebindya ate byo abakazi babyogera after nga mufunye misunderstanding kibakusanya abasajja anti tusakukosa nga kyaddala ekivumo kyovuma omuntu nga kyaddala kimuluma naye kitamuliko tekimuluma kati buno obudde nze bwonvuma nti nina ennyindo baliwo bampitanga mu Indonesia ekisobola okunuma kubanjirina mugamba mazima ddala naye ogenda kunvuma nti oba obumpi ebyo bisobola okunyiga mu mutima naye ate era kati ffe twayiga engeri gye tubeerawo nabyo ogenda kunvuma kipyaki nkimanyi ndi mulimu n'abantu abakyalina excitement eri nze wayogera ku maama wange simanyi biki nze ntabuka sikyalina kintabula nti kino kintabula osobola okunvuma buli kamu n'owonguka n'ogwa wali gwe n'osirika nayeko n'omukazi kiro ssaawa 9 n'ayomba kuva ssaawa 7 paka 11 nze nga simuddamu nga nsirisi oli omukoze okusirika kyakulwanyisa kinene nnyo kinene naye maama n'ayomba n'anyiga n'akola ki nga yalinze kigambo kimu omuddemu oba kale mukuba oluyaabwe weere akakase nti kifiirinze nze osobola okuyomba wemba ndi ku TV ngaeyo nentula nendaba amawulire negagwako nendaba katyo nendaba buli nga sekudda n'osirika nensirika ate ekyo kiruma nze nsobola okusirika kati nze nsobola okusirika sinangulako n'empaka z'okusirika for 3 days nga soogera lwaki wali toyogera anti nga bataddewo akasente 5,000 omuwanguzi angula 5,000 singa omalako ennaku 3 nga toyogera mbeera nga wennyanywamuko ayagala muzeeyi nanyini wano wajjali waggulu osanga yeebase oli omweru ali ngambazemu luseke
Ako zino n'oluseke business endala twatambula ddo tuddo ate abantu banjika kyakola nina okunoonya sebo nako zino okusabiriza bannange agenda mu business sikugeya n'emmotoka banga abagitwala okuziika baali baziika ono gundi ono eyafa yali ani alyoka agende baali katolo bwama ne bagitwala ayina mukwano gwe yafiirwa oyo n'akaaba twalangu vidiyo nabiraba wabitwalira awo ebabitwala sajja bali mu looni bali mu mabanja twakomyewa nenzijjukira onyonyola ki okusirika kintu kyamaanyi kusirika kikulu era kyalina kyosobola kunvuma ekitegeeza okuwangula olutalo lw'omukyala kwagamba abakyala waliwo yagamba buno mmwe abavubuka musinga mukimanyi engeri gyogenda okuwangula omukazi mulekera okuyombayomba n'omukazi golubwayomba sirika oba buli kyagamba kituufu omukazi osamu kontolinga mirundi giringa 3 wiponi esooka yakusirika ate kituluma nosirika wiponi eyokubiri kosobola okuwangulira omukazi kukkiriza n'ofuuka ddole ewaka nze namukama wange gwe mmanyi boosi wange sigenda mwogera ku kamera ewaka abanga mwana abanga awusigaalo lumu nzijja bino era temutuyingiranga nnyumba ya muntu nga tokonkonye batutomesanga obuntu obwo ewaka first knock before you enter nze musajja bamutya nnyo wamanyi nnyo ku office tulikola naye mu kitongole n'okumukulako bwoti mu maaso oyinza okwefukira nze kati ampa program bangamba nkereewowe tuvayo ffenna tugende nze wenze jagana gayisa gaffe ge tuva nagaire nansa nawe najja nakuba bukubiri jinga nyingi namusanga ali ku mavivi afukamidde good morning mami how are you should I make breakfast kitegedde yakkiriza n'amanya nti mukazi wange kyayagala kumugondera gugonda waliwo omukazi ngena kumugondera tugenda kulya kino mami yes waliwo n'abakyali wakanga abagenyi baba najja omusajja abuuza mukazi bungi anajja tumukkirize nti ye n'obeera mweye embeera surviving is winning kati omukazi ow'ekikula bwatu bwagala okupushinga naye mwetekeko akaliro oyo asobola okutambulira oba abasawo n'akutambulira osegeera oba baba baloze nenkusanga kati shawa nenkusanga ngewaka oli mukwoza engoye nze ntudde ndaba TV oli mukufumba ntudde ndaba TV wali abasajja badeciding okufuna peace n'agamba abasajja bwetwala bunyo nogenda mu bbaala n'osanga omusajja myaka 5 ali mu bbaala naye akuba dansi oba ali ku biyano weyefuula alaba omupiira alina stress ewaka ayagala amalirekawo obudde agende eri ng'obudde bugenze wiponi eyokusatu esooka nagambye yakusirika eyokubiri kugonda wiponi eyokusatu olina kakasa mugo gwa Musa nze nalinaku omukazi nga wamwana nga buli wayomba aba akyagira wati nasirika okategedde naba akyayimba bainamukwata nemukasa okubulibula pa simugera kugira abakyaso muyingira nga agenda okusomuka ogw'enkomerero nenyingira akomao kulamba nasirika magenda okuvaawo ng'ate agaleeta nkumbi ng'akulongosaako kale nno baddo n'abakazi ng'ekyo kye baagala kubanga osalawo ku lwesinga na mukazi tomalaako nze nali wakavuyo edda nali wakavuyo nzijukira ffe edda mu kusoma one day batuwa ebijanjaalo ku ssomero nga tebiyidde n'akawunga nze nali wa ttabu noyomba nali wa kisolo saayomba ziwera ssaawa nga 7 nga nze okusaba nange mu ddoomu nga tugenda tupama emiwombo 18 mu maaso ga woofiisi yes nze nali nakakiiko akakulira abeegugunzi ku ssomero nze nga sinywa guteese naye byonna nabireka mabega sikyateeka maanyi ku nsi anti tomalaako okitegedde bwe baatuuka okujja okugoba ffenna naalumanya ne saalumanya tuli mu gundi egenda okukola ebibuuzo okitegera awo nentaataganyizibwamuko mu misomo kwagala kati sikyabyensanya nansi buli kintu olaba bulabi ngonda buki bugonzi nze nfukamira nkaaba okukaba kwokaba bane bagambye nemukomesagana beshawa akaba nze nkaaba nganatandikawo gundi association yokaba yes naye bannaffe nga musobola tupangisa
tugenda tukaabe waliwo afiiriddwa tukaaba okusinziira omufu kati gwe babaka mu kitundu lwaki anti omuntu ayinza ogamba ofudde mazzi nti wamize amazzi bodeyo obabaka mu kitundu mutyaba abaawo mu 5 mwanvu wansi munenenene alya mutwala 5 tulamula omulambo okusinziira height yago omwana omuto osotuwa 10 naffe tusaakira singa obanga okolaganye naffe okumala ebbanga eddene ngoze ofiirwa n'otuyita tujja tegekawo ke bayita bonus bonanza pulira ate abapangise nawe mwoli anti nze ngenda kubeera nga nze nkwira association kati mulimu eyokukaba mulimu n'okupangisa ng'ogenda nga mwefuula nga otupangisa waliwo n'abantu nga abagagga babeerawo abo nga they don't have those tears kitegeera kubanga ekyewuunyisa kiri kimu olowooza mbu omuntu bw'afa bano abakaaba bakabalwa kuba nti abaafudde nedda gwe tokolanga research ne weebuuza lwaki ku bagagga tebakaaba ku nnyimba ezaabwe ate ku z'abaavu ne bakaaba mu nsi omuntu waafa kababeere baana bo tebakaaba lwakuba nti bavudde ku maaso bakaaba banakuwalira pain gye bagenda okuyitamuko ebyo badde obaba nga tokyaliwo taata yabadde atuweera jja wegenzeza bannamwandu b'abaavu omwami wange afudde bannange ennyumba ffe tugenda kuddaba bannange tugenda kufa obwemage sikulu fiizi bwa baana bange mwana wange mutyaba bannange anziza agenda kusomerawa bannange bye bakaaba takaaba nti omwami wange andeseewo bakaaba kozi bagenda kusigala basafaringa kati abagagga bo lwaki ku nnyimba ezo tulako maziga ogenda okufa nga omugagga yakola enteekateeka abaana bagenda omugagga tukana okufa ne balinda abaana bali mu Amerika bajje wano balyoke baziike okitegedde omuntu ava mu Amerika amala ennaku nga 2-3 okulandinga waneeno omulambo baguteekamu eddagala guli awo bagupreservinze ow'omwavu olina okufa ne bakuziikirawo ani agenda okuliisa abantu obuugi n'akatogo okumala ennaku 4 sente zandiweeredde abaana baziriiseemu abakatogo abantu kolumbi kubanga abantu basuubiza ne batalabirira omulodi yajja ewaffe najja omulodi oyo gwe bakubya akalulu basale ze yakagaba ewaffe naye sizirabangako amutegedde yajja ewaffe n'agaba basale muganda wange baali bamutikidde ng'amazeeko n'agamba ono agenda kujja kusitewoolo tumuwa omulimu akole bino byasomye procurement ne kati akyamunoonya ne kati akyamunoonya naye kati Shawa abavubuka bannange lwaki bane gwokimanyi naye guba kirookola naye nga tebaagala kukola nga kisusse nnyo ate ani kati olaba ate nemulowooza nsi nebagenda kuzijja mubashuga mami kisukka nawe beerayo kale nakoyinawo tulina obuzibu ebinyiiza nebabeera muno mu mugundi muno mu inbox onainde timwali ogikozeeko yo nali mbikozeeko nga njala kufuna muzungu waliwo embeera lwe yanyiga nzira bugenda kubo app obwo osusangayo ekifaananyi kyange ekyabunzijjako bwakusasula ojja process eno yonna nina bakulaga mbu omukazi oyogera naye nolina wotukanga kugamba okugera naye direct simanyi weeddoola bweziti ate nga ndi munaku mulungi awo wenaviira munye nange natuukayo okkonga mission yakufuna muzungu n'okusiba dread zino nga bagamba abazungu baagala nnyo nenzisiba era sinabafunamu mukisa nengenda ku beach eyo nga bagamba babeera nnyo ejjinja eyo nayo nembeerayo abazungu badde bakyambuzi naye ogamba mbu tetwagala kulogo nagwo mulimu ate buli mukinaawe kubeera bali n'obeera mu jimu n'olyoka notandika okwetega n'ogenda out mbusiba n'ogula soda oyo n'olyoka otandika bwe weenywesa anti osofunawo kiraya nti abaana bafunyeemu baliyo Jeff babo balina bibalina yes ogunagwo mulimu kati gwe buno waliyo n'omuntu aba bizinesi ye y'akantu nga yeebuuza okutulawo ne monyomya emboozi omuntu afuniramuwa naye erabidde zino emboozi era abantu bazinyumya gye babeera eyo mu biki fe tulobajjako stress fe kitwongera muntu ojja kujja otulewa ntukirikodinge naawe okirabe naye waliwo era akiraba n'agamba kati ogwo nagwo mulimu mutula butuzi wali ne mwogera n'omukama jjangu abikole n'omwana okola konsati utulabe babuuza nga Shalom kati ogenda kutuwaki ogenda kukola ki okitegedde kati eyo nayo bizinensi yes wabula bizinensi eyo bizinensi y'okwetega just awandika butanaba kuyiga kali kamu erimu okunaaba ku ddagala kikyotegeeza erimu okunaaba waliwo bakuzira si kuzira badde mayinza okwetega ne bakuzira anti yes erimu okunaaba ku ddagala nti to attract customers abamalayo lindako bano abawala katugambe for example bwe weewuunya n'ogamba
omwana ye buli wagenda bamuwa ne bwafuna omusajja nga tena sente bulungi amuwa mukwano basooka ffe nga tumanyi just batutya buti oba linda kuba n'abaddagala kati wulira nno ate ku kyabawala kambategeeza bulungi wulira yoyo papa yo ku kyabawala tino kiba bwe kiti banaabira eddagala batamba ne batoka ne Tanzania era weegendereze konvoyi y'abawala nga bali basatu nga kuliko omulungi omu gwe bawa abaako n'ebibi bye byatambula nabyo nga bye yasiraanya wabula nga buli waagenda tabireka mabega abitwala agenda nabyo agenda kigamba kimu tewebala kutoba nkona mukwano gwo ng'olina ogenda okyaka naddala mu abawala nagamba yambala noba tulina transport namukuweereza nja mukuweereza nja kugulira n'ebyokunywa n'ebyokulya gyo nga jjo girya babikola babikola ng'omuwala yatambula bamugamba nagamba nze njala kufuna abasajja balina ssente nga bampa nga mpeebwa nga nfuna nga nina omukisa jajja namugamba ogenda kwambala n'akadagala oba ogenda kunaba bwoti naye funayo b'oliisa ne b'onywesa golamuwala mulungi naye ng'alina kiwala kyekikono kye kyaba nakyo kibi naye ng'atambula nakyo ate nga akyagala akibubira otuuka mu bbala abala bosa natuuka mu bbala n'agula bbiya nekikwano kye ne batandika okunywa wabula omugagga wajja gwe takutunulako atunula ku ono n'omalaawo emyaka gyo oba olina okwetambulirako n'onaaba eddagala oba musabi n'osaba nnyo ebintu biri sirias ate kiriwo ekityo mu bakazi ne mu basajja abawala balina okuyiga okunaaba ku ddagala olweza kayaayana n'ebbombo n'onaaba eno wansi mu mpataanya neriyingira waliwo bayita gonyo kategedde ako n'omubisi gw'enjuki ne weeteekayo abo abaana abeerunga this is capital this is the business era wamma ntegedde waliwo obuvubuka nga buli wama bulogo okategedde nga bulogo n'ogamba omuwa omukazi nga omuvubuka amanyira omukazi naye omukazi nga amuwa omukazi okategedde kati wawo n'omuntu gw'obeera naye todda nga kawo n'obeera n'omuntu gwe tokyebuuza olaba bw'omutunulira ng'olaga omusinga naye bulaade nga bamwagala nga bamutegeera nga wattunzi anti mulimu abakazi waneeno nga tamalaayo naye nga wansi biralamu nze ebintu ebyansobera omanyi ke bayita mmanagoonya nkawulira nako naye ng'eggoonya osobola okukaaba amaziga ng'omukazi yakasiizayo wansi natekayo n'omubisi gw'enjuki okaaba amaziga ng'eggoonya bagijjawo eyo bagivumbulawo basenga babina ebikola naye tegeza abantu bakwesa ebintu fe abatamanyi gwe wulira olina kugamba nti eno ensi gwe weebulandingira woolira kati wulira Doreen waliyo abawala ng'asobola okwespendingira ku miliyoni 10 for her appearance gwe miliyoni 10 zipulaninga zigula mu ttaka ye miliyoni 10 ng'omwana alabika bulungi ekiba kwerunga ekizigo n'ekizigo kirimu eddagala akwata ekizigo n'olaba nga yeesiga oil kumbe oil mulimu eddagala lyataddemu abawala batambula balinnya walina firimu ze eziri e Dubai nga kaleka pafumu naye nga bannange baŋŋambye bakayita batya nkeerabidde nageze nekagugolingako olwo yabindewadde biŋŋamba muno baba bakayita batya ng'okeefuuyira bwoti boneka attractinga bwekiri abaana balinnya kati wulira gwe wano waliwo n'abaana nga batambula n'abaana nagenda e Dubai ng'atutte animal nga animal bagiteekamu ennyonyi maama yaba alina kirungo ki ate ng'ojja kwegendereza ebiseera ebisinga bannakanwagi abo bannakanwagi baffe eyo mu ggeto ate baba bakuumuufu naye n'omusanga ngali awo tava waali n'osanga tashanga naye nga yeekolako nga buli kimu gumite olina okuyiga okwerunga omukazi olina okwefaako omubiri gwe olina okuguwa ekitiibwa ekyakisa ntandika okunaaba eddagala shawa kayayaana ate mwewalina okutambula n'emikwano kyotegeeza anti nkutunudde nenkugamba nti mulimu abakazi ababba emikisa ng'ajja kutambula naawe naye nga gulaba buli mugenda ye gwe bawa biru munya kuyaba boyfriend be gwobeerawo naye nga noba tolina lugoye alukuwa ne mutambula oba olina omwejjako naawe n'ostandinga nga ggwe ababala weebali location naye bamuwa location tudda wano naye nga yetafula bamukola ki ate nga era basajja abalina class naye nga tebamulaba munne yamulookingira awantu emikisa gye kwatambulira bino ye mushayalinga engoye zina kabala bimanyi bashayalinga n'ennika anti abakazi nga beeyagadde bakutama eyange embisi yambala eno mukama bannange biki ebyo abakazi sabikola abakazi nga mweyagadde mulina you fall too much kati nga mweyagadde omuntu nga mukwano gw'ekitonde kikazi n'ennika mushayalinga wala twambala boxer zammwe okategedde onokwata abakazi nga osipeka nakaviiri nga yakalinze mbubwe nkajjamu akimanyi Doreen wiiki emu akaba kakoze eki ng'akaza mwe mushayalinga buli kimu
kati mu kusharinga omwo bye musharinga nze mba mukwano gwo nga mbadde kulina mu kalieri byenkozesa kanya kulaba nze bampa goddo wini ngena dulinya ate munange gwayina n'akabina kwanzinga nze shabwa nzi kubina olini waba yerunze dagala nsigala ndaba tosaako ndogira ku esegedde nsigala ndaba naye omwana asokusa okusanga omusajja alina akawala tekalina bina kalina olubaawo naye nga kateekamu omudidimbi gw'ensimbi maama kiki mama kumbe balina bye bakozesa naye bannange nze sibimanyi nno bintu byempulira nga sikkiriza naye nga kimanyi bituufu naye nga tekyokedde kituufu bw'akola yaloga babitugamba nga akola yaloga omanalabanga omusajja atya omukazi amuwa buli kimu kumba omukazi alina kye yakola ate buli munsi muno buli muntu mulogo just abantu batya kubeera open ne buli munsi muno buli muntu mulogo mu ngeri nze kati nze nsinga siroga nga tologa okakasa siroga sirano bino nikoze gwe bolowooza mpozi ogamba okutunira omuntu n'onyiga muli tebaddogo nenjogera byenjogera era osobola okubeerawo ng'ogamba kati for example tugambe mbu omwana kasikonda bwamuluma okola bwoti naye akadagalako kumbe bekoze bwoti kola bwoti kola bwoti olina balogera mu ssaala nagamba mbu kintu kikutawanza nonya simanyi seeka kusomereddwa asimanyako nenge ate leeta olugoye olweru simanyi leeta akabaani simanyi ng'olaba ebintu byagamba lwaki kino kibeera busabizi nogamba mukama akuwa omukiseera n'ogenda ng'ebintu ebigenderako byokola biraga biri mu line of that okitegeera buli muntu mulogo ku nsi era akola yaloga kati akasembaye wange kinjagala okubuuza bino byetubeera wali mukalo gwage yangambye banagidwe nsibitegedde ennaku zino abasajja balowooza akusanze mu club kale nabyo oyinamu kaboto kwakamu sente ze ezimu n'olinda bakukwanekwaneko n'ofuna akukwana naye nagamba ekyewuunyisa kasita akwana bw'ati ekyo kiro kyennyini ndaaba ayagala omugye munogamba bannange tosobola kulindako kale enkyo oba olunaku lulala ng'ayagala ate kiggweerawo oba olusi oba mugende waka bwekimala nagamba bannange abasajja ennaku zino dolino okimanyi tulinga batalina vali tulyawo ate kati waliwo bwe yagenda n'abeera mu kirabu ali yekayeka atula nagamba dolino okimanyi tebali yazze yadde kuŋŋamba kati namugamba oyambadde ote nagamba nyambadde bulungi nesibitege namugamba yimuka ozinezinemu awo so after like 1 hour newabawo gayajja era drink biki yagamba nalabadagayo bwavunanyizibwa tumaze tuli kumpi ssaawa nga 7-8 loza agenda nagamba gaye nagamba genda biki bw'ova wano eno ng'ogenze mu kyakyo oba ogenza kukola kyo kusaba bw'ova wano eno namukirabu bagenze kucakala kategedde nange namusajja ogambye bwe yatuula aba nga teri musajja ze yakola ki kyamunyiza nga bw'ogenze mu club gaye ogenda mu kyakyo ogenda kusaba bw'ogenda mu kyalo ku nnimiro obugenze kulima bw'ojja mu bbaala ozza kusanyuka nakwesanyusa nange wenzija mu bbaala stress nzirikola ki ozireka eri siyinza kujja mukazi gwe nsanze mu bbaala in any appearance you have gyotunulamu n'omukoloti nenkukwana notunywa netunywa nenkusuza ennaku 2 kiba kizibu kimatalinga omuntu akusanzeewa singa omuntu ajja kati nekuyo basanyukirwamu naye bwe nkusanga wano eno akafangira enkola yako nabiki nabikibi so okujja nenkulaba nenkwagala netunyumya I take your contact ebyomu bbaala bigweraawo endako ekitegeeza wosanga partner kimataringa nze bwe nzija nenkusanga mu bbaala of course mmanya nti naawe oli okitegedde bannange nkuleese nkugulidde ebyokunywa olidde omyedde olina okusasula you have to pay back nze mbakubanga fine ongulidde tonkakako maybe tuli different waliwo nze kunyumira naye nga njagala kale sakala kukozesa sente zange njagala onteekemu kale mpe enamba yo twesange ulala twesange wa tugendeko out kiki ebyosanganga biyise nalekisoboka ekitegeeza waliwo omusajja mvuka yagamba namugamba ne mukulabu omulimu abawala nagamba mukwano ekyo kiri bwe kiti obalaba nobbala banga janga baleka bulungi naye nogaa sisobola ekyo kiri bwe kiti nze olunaku lwonajja wano nasooka okukulaba shawayogera ebyamagezi no listen kakanya obusungu obwire nzirayo ku eri point gyobaddeko cool down don't be short tempered no, I have to I don't want you to be both short and short-tempered. But I'm not sure. Oh, short. You are short. Stand. No, stand up.
oli mumpi just omusago olina bugum olina amabina oli carved kati ombiri gumaye n'obumpi buno bubugira by then abantu bangi bamutema this abantu kati kankuwa example ki kuwa example mpayo example ku bantu batano bobe nabo kugamba nti oyo mumpi ningo soba tokiraba Pax mutyaba oyo muwanvu oyo musajja muwanvu wala mwana gwe kola naye bamucha sweetney simumanyi omwera ali akola kando kasoko omulaba mumpi wabula omubiri gwe gumulagisa ng'omu kadde oli mumpi naye oli omubiri gwe gulaga nti oli ki nemba nnyo kujja ku kiri kyombuziza nti lwaki abasajja basanga abakazi mu bbala there and then yagala kumuliirawo lwaki tondaba wife material olunaku lwena jjano nensuka nenkolaba I got something weya listen nze okuva olunaku nasooka okukulaba wuliriza nalaba amazima mu maaso go era nensalawo nkwagadde naye mu mbeera eyo namanya nti singa nteekamu speed nyinza okwokya nensala pressure kubanga sikusanze mu bbaala kusanze mu kifo ekyaki ekyobuvunaanyizibwa. From that day I started doing pilot study ntandika okusoma Doreen mufunye ntya Doreen biki byasinga okwa. Okay, you're giving examples, right? Giving examples, but it's a true. I'm basing on a true story. Yes, basing on a true story. Nzo kubona unasikokola nalaba amazima maaso go era nensalawo nkwagala. Doreen olinga no listen olinga akaswaye olinga akaswaye akatereka no listen olinga akaswa akatereka amazi so kimanyi okuzaala nga amazi ago bwe bulamu bwange yoli bosazeewo okase Doreen oli bomenya mutima so wankuzaala bena kumpita omukazi anzala bamuyita haliti tono jabeera mmanyiyo chawo inoko kupita ate bakazi bangi abaze bangambye bibozi mbonko tumaliriza nga anyeddeko n'amazzi g'omupi yebale gani chawanze bampita Doreen nasasira omukiga right listen eyeninyala number 1 oba wenyinyala oba okulota gwamanyi listen first of all yo ulira sokundeko olaba nga wepimye bwoti mbu my dear amazi agalina enkono teri byennywa mukwano nze nywa bushera bokka dozo kitegete kasaba mwenda ngenyo inkalamata ekutano nga inkalamata ngamba I don't have anything in the fridge ngamba mpa agapipa atali mwekonge wapi negoloza lwachinze ngenda siro naawe wenna kusanga kintu kikulu okategedde wenna kusanga kintu kikulu kati ngeko pilot study ndio nyagala kulyaki kikyalo nakutegedde oli muntu wa passion nakalimu ne ice kati kubyokunywa emba kuyita mugamba give me passion with ice mbunga wetega ngambe olontegeera byokola ki byenjagala naye singa bankusanze mu bbaala ntegeera obyagala there and then anti oyita waitress ng'otandika bampeyo giri busy simufune ice ne chips ne pizza ngamba kati bino byakola ki mu bbaala ngenda kumanya ono muntu wa dansi ate era mu bbaala osobola okumanya nti ono omukazi ajja teguka tagenda teguka kutegero tawakasa akuwe namba oba kasita omuwerawo kye namba si kyokuloosa okusanga omukazi mu bbaala ne mumala ne mugenda ne mwesampiisa n'ova nga tolina namba ye ate nalinnya lye nga tulimanyi tusanze bangi ne mwawukana enkeera nga tomanyi linnya lye nga tolina namba ye ng'ate akugyemu wabula era mu bbaala osobola okumanya nti ono omukazi ajja kumpeerawo oba tampeera. Reactions and actions are equal but opposite. Oli omukazi ojja bwoti ninga naye yereta bwerisinga mukoka mbuga mukoka okategedde imulimu n'omukazi okusobola kumusanga mu bbaala n'ojja okuzana nagamba no that's from there mbwalo nabagana ne drinks system nagamba sobola okwegulira kati awo oyo somusanga ate mu bbaala Steve naye n'omuwa obudde singa oba omwagadde ngomanya wanjawulo kati naawe neetwalayo gyewetwala kati nga ffe ategeddera ngamba ye kati ono anaamalamu siminofu mukaaga nga tuliwa era okanya kutumya wita mwongereyo 8 kozi bategedde kasitaaki ujo wali omuntu nga gyakoma okusanyuka gwe tewegendereza abantu mu bbala asooka najja n'atuula okumala essaawa 2 nga tanywa atakayo nga buna n'atandika okuyimuka mu katebe kati omanya nti ono obedda just alinako nsonyi ku maaso bwolanga anywedde enya nga atandise okuva mu katebe ng'otumya eddala 8 kyokka ne bbiya omungi atamiiza olaba ekipaza bbiya 8 ku gundi ng'otamiira otamiira bungi bwazo oluvannyuma mugenda nga bakugyamu nga bakwawula wejjusa nkeera tweyanziza maama naye nga bambi togezanga n'okirowoozaako mu bulamu bwo bwonna naye ebintu byensi bizibu kikugambye bwakedde ku makya
relax. Mwangambe. Ya weri. Doreen. Bwakedde ku makyanga nga wasobye. Tekisoboka mukwano. Oza lwaki nkyali bwendi. Ndipike nanzi kirakaze ya. Ndekira makayanza nzajja okutuuka mu myaka 8 nga ndinzekka. You're not married. I'm not married. Why would I be married? I'm not married. Do you see a ring? I'm not married. I'm not married. Why would I be married? What good is envidia za bulaka zikolera envidia enjeru. Okuyatuuka mu myaka 5 awana ngikachayombekedde. Which is okay. Kubanga basajja mutawanya mumanyira. So let me tell you, that abinduma. Tolikolia. Nataka wansi katuna nomwebaza. Kuchache mukwano. Katonda yakubumba bulungi. Atandise. Newe setuva wano. Olina kati nze konze. Olina byonna byenandyagadde okufuna ku mukazi. Oba ebiriwa. Olina otumu otulungi. Olabaga amaaso ago agasongoka yogatinga enkuye gaagwe. Banfumita. Ebadage wansala. Olina ebbeere wali abakazi balina obubeere buno bunnyoko yalimawa obumanyi. Saagala mukazi alina kabeere ako. Mama yalimawa. Kali kuli bwekati kanyoko yalimawa kali kuli bwekati. Kuno bwakisiraani. Sibwagala njala omukazi nga alina ebbeere nga asobola faafaganiramu ekiro. Neshawa wansala. Agala olina ebbina. Kitegeeza kati ekiri wali wa Mikayiri. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sawa tuve wano nja kuyira sodo. Sibula abantu. Jamu kuyira. Guys, bana, thank you for watching. Bye bye. No kamuviro omulalu. Litana chabo. Have you ever realized that there is a breast without a nipple? But without a nipple.